kuyiga magulu ki agasoomoomuza. The Minisita Kinyaga omugamba kintu kimu kyokka nti obufumbo bwayingiddemu si bwangu, obufumbo bw'abantu, obufumbo abantu bebatwala nti okyakulabirako. Gamba mutya abali Kachumbari TV nate Simebo MC Prince Ivo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo nchaddeko ebunamwaya nate ndi n'omukulu DJ Jacob Omutuuze chairman mayor chairman manye ebintu ebyo bimbuzaabuza division mayor webunamwaya tugenda beera tuwayawayamu ku nsonga nnyingi nnyo mukimanyi be bamu ku betwasigaliza abakola analysis omutuufu naawe nomanya nti ate nga oganira wakyaza ddiiro byayogera bya kisiru ye kenyina musajja yamusibisa n'amuleka mu kkomera ddiiro oyo era afiira wano ku case clinic yawo n'ensonda ssente zange n'ez'abawuliza bange tumutaasa obulamu bwe ekyandi Kachumbari na gikyawe byaddala ngayogera ebintu by'ekisiru ebitaliyo ng'amanyi gye byava lwokuba nga oli amwaddeyo obuswazi najja naye mu byonna ebibuuzo bye namubuuza byali era nga kuba nafuna info omutuufu ne biwamukolera era byonna biwamukolera okuva ewa musajja wo Dankani era byonna mbuuza ebimu n'abuzaabuza ebirala wabiraba interview wagiraba. Olaba abantu nga ddiiro be bantu ababeera mu nsi nga banyiigizibwa naye nga tasobola kukwogera mazima. Bantu bangi nnyo babeera n'abantu naye basobola babulira bantu biki bye bakola. Naye Justin ng'abeera Justin ekimunyumira nti mukwano gwa Jacob mukwano gwa gundi naye kyayagala mu kika ki kyayagala naye ng'anyigizibwa ati tokyaddi naye ng'abeera kati ddiiro y'omu ku bantu ab'emulugunya eno najja eno neyefuula nti ate ye tanyiigizibwa ali awo. Namusanga ne kukuzika kwa muganda James Popper ne mugamba ddiiro nve mu mugongo oyinza okunjola omuzimu gwange n'ogutwalira omukulu. Namugamba alina omutima omubi. Omanyi mulimu waliyo laga payipa lwaki laga payipa teyatunira mu kamera kubanga laga payipa yesi muyamba nkunga wenayamba ddiiro tasobola akuwanya ekitiibwa si kyekyo ate laga payipa namukosa nnyo because nawa example kyesandibadde nga nenyumirizaamu jjuwa okitegeera laga payipa tetwandimutegedde senga siggu neddiiro wati ate laga payipa gwe nasooka okumanya nga sina kumanya Dankani nga sina kumanya ddiiro abakubi amasimu Susan Mukono gwe nasooka okumanya laga payipa naddako ate laga payipa nafuuka kyaliwo naye kati tukyayogera niwansanga tambuuza laga payipa nkubuulira manyi sigeya naye nange omanyi nakula bulala ensolo ekwagala ekola ki obuzibu olina entondo si ntondo nina principles ate mwe muziyita ntondo kati Kachumbari oli munnamawulire omanyi kyetuyitamu nga tupromotinga abayimbi. We use our own energy, we use our own words, sometimes we use our own money to promote somebody's work. Ninkubira esimu ngamba Kachumbari oli ku TV eyo mwana ngambira producer ampisizemu akanyimba ka gundi oba oli producer ne musindika ekyetaano oluse 10 nga n'abayimbi tebamanyi omuntu yena mu nsi kuno atasobola kujjukira kiwali omukoledde. Omuntu yena asobola okukwata omwana we n'amuvuma, omuntu yena asobola okukeera ku makya okugulira abantu bakuvume, omuntu oyo taba mulungi. Even if n'abanga pretending at time ejja kujjayo ekibi kye. Buli muntu yena manyi abayigiriza 12 abo Yesu yakolanga ebyamagero nga babiraba Kristo nga badawutinga si mwana wa Katonda n'owe yazuukira badawutinga bawoza omulambo bagubbye abamu bamwegana abamu bamutunda so bamulya mmere bazibu. Nasanga ddiiro ku kufa kwa katuzika tata James Popper nga ddiiro luwambwa nnyo ddiiro nangamba era awona twali tukupangire nga tugera kukola ekintu mga ddiiro temulina kintu kyemusobola kunkola nemba mugenda kupangisa abantu kunkuba kunzita kasaba ndekera obulamu yenna akikoze tasobola kusigala mu bulamu bwe bumu. Gwenza okuwooza nti no gwe w'amaanyi olina ssente olina ebitiibwa olina baminisita olina gavumenti eri kusaidiyo naye waliwo Katonda oyinza okutta abantu oyinza okusiyaga abavubuka n'okola biki naye waliwo Katonda
Katonda talyanguze muganda wange. Time bafalawo bagwa, baani bagwa. Time etuuka naawe byonna by'okoze n'obisasulira. So ensi yaffe gye tulimu eyo nti nze kizibu nnyo okulemera ku muntu nga tanemeddeeko. Era omuntu we nawulira ekintu diri bwe twali tugenda kukuba twali simu tukupangidde ekintu bikimanyi bikiri nga kati tebanamu bano bemukola nabikola dda 10 years back 15 years back nga nsurvivinga kuba abantu bikonde nga nsurvivinga nakivuba okukuba ebikonde okufuna ekyokulya osegera kale gwe nti kujja kunkuba bunamwayo ekindeese omukolo gwaliyo ku weekend era omukolo gwa Eddie Kenzo yani Idrisa Musuuza Eddie Kenzo president wa federation omukolo gwe n'Enyamutoolo abantu baayogera ebintu bingi nnyo naye njagadde ggwe ekisooka omanyi Eddie Kenzo ekisooka nenga wali omumanyi ekyokubiri bwe kituuka ku nsonga z'omukwano mu Uganda I think gwomu ku bantu tuyinza okwebuuzaako ensonga z'omukwano. Otolimbye muganda wange omukwano ogwinamu experience lwa nsonga nti ogukoledde ku leediyo ebbanga ddene nnyo oli oyo abantu b'emitima abamenyese mu mukwano. Teri muntu alina experience mu love. Teri muntu asobola kutegeera love. Teri muntu asobola kunnyonnyola love. Teri muntu agamba nti nina experience mu love because buli mwoyo oguli ku nsi gulina experience yaagwo mu ngeri yaagwo mu bintu by'omukwano. Omanyi obufumbo bw'ozzizaawo mu kaseera ke wabeerera ku leediyo obwali buyuugayuuga oba abantu be bawa amagezi n'ogamba oyo mutesi mwami wo nga ne bapasita tebakikoze. Ekyo kyanjawulo tekikufuna nti olina experience. Human nature etambula mu bintu bibiri, positivity ne negativity. Waliwo omuntu nga amanyi akola nsobi naye nga ye tasobola kukkiriza nti akola nsobi. Mwena omugamba ekyokola nsobi naga bujja amanyi akola nsobi naye nga yedda oba si nsobi oba kati omugaa nti ekyokola nsobi nazuuka naga olaba gundi aŋŋambye kireka nkola ki nsobi nalyoka azuukuka. Ate tekikufuula nti noomanyi nnyo okujamp starting omwoyo gw'omuntu n'oguteeka mu kkubo lye gulina okubeeramu tekikufuula nti noomanyi oba tomanyi. Just mu moment y'ensi waliwo buli kimu ekigambo ekyogerwa kibaako nannyini waakyo. Ekigambo ekikutomera nga kikyo okikwata n'okitwala, bwe kiba si kikyo okikwata akyogedde n'omuvuma n'omuyisaamu amaaso byonna by'oyagala omukola because ensi buli muntu alina eddembe. Twafuna essimu buli muntu yonna gy'ali amanyi nti n'amanyi okitegeera. Naye ku nsi muno teri muntu amanyi even if olina experience mu laavu oli obadde mu mufumbo buli muntu Katonda yamutonda ng'alina engeri gy'atesitingamu omukwano mu ngeri ye. Kyova olaba nnyo omuzadde akeera ku makiraga nti njagala ondeetera wano omusajja musiraamu, njagala ondeetera wano omusajja mukatuliki, njagala ondeetera because bw'obanga gwe wablessingibwa taata eyanzaala n'ofuna omukazi nga mulokole tekigeza nti nja kufuna omukazi nga mulokole. It doesn't matter. Love is God and God is love. Omukwano ye Katonda ne Katonda ye love. Mukututonda si basiraamu bokka bonna n'abalokole. Osanga omuntu nga mulokole asobola okutamya ekintu kiyitibwa love. Ega njagala ondeetera wano omusajja nga mulokole. Omuleeta omusajja n'ajjayo bayibuli. Omanyi bayibuli? Omanyi olunyiriri lwe luti? Okitegeera? Ti there's a Bible yakolebwa love. Katonda okutondesa ensi yakolebwa love. That's why nkugamba love is God and God is love. Okwagala kwe yatuwa yatutonda mu kifaananyi kye gwe love. Omuntu ng'ayagadde nnyo omukazi oba omukazi ng'ayagadde nnyo omusajja amuwa ekitone kya love eky'omwana. Okitegeera? So love kye kimu ku bintu by'otasobola kera wakyakunnyonnyola nti mbitegeera. Tosobola kupredictinga love. Kuba ekikusanyusa si kye kinsanyusa. Bw'ayagala si bye njagala. Okitegeera? Kati bw'ogamba nti amanyi love oba olimbye. Gamba nti Jacob y'omu ku bantu abasobola okukeera mu ky'okuzzaamu essuubi. That is it. Okay.
ekisooka wakati mu kuzzaamu abantu essuubi, lwaki emikolo egisinga bagikweka? Twalaba ogwa Levikson baluvannyuma bagamba nti was a video shoot, n'ogwa Kenzo gwabadde gwakukeeka. Lwaki? Okukweka kwa biti bibiri. Baani abaagalana balina threat ki mu public. Waliwo omusajja akweka omukolo because alina abakazi abalala. Waliwo omusajja akweka omukolo because public figure. Waliwo omusajja akweka omukolo because tayagala kulumya omukazi gwali naye oba abakazi b'alina emabbali abalala. Kati ekikwesa emikolo ebiseera ebisinga obungi kisinziira ku relationship eyo. Ate relationship eyo tosobola gitegeera nga gwe si gwagirimu, omala gibeeramu n'ogamba nti tugeze oba Kenzo oba Nyamutoolo nga bebagirimu nti ono yakoze kino because ayagala kino kibikole ki. Kati ngaffe abantu tulina kera makya kugendera ku ekyo kye baagala nga bo because guli omukolo gwabwe si gwaffe, gwabwe nga bo. Naye taata amina taata bakuwadde bombiriri amina kale amina sebo bato bange obandabira era oba otuuse bagambe Jacob abatumidde kisigula obeera sayidi kitaata waggulu nja kujjako lumu nkulabeko kyamala musaa kumanyi bulungi taata gwani Peter Musoke ovugira sayidi ki tovuga amina okosa pikipiki okola mirimu emirala amina byakuzimba amina neyanza nnyo sebo amina sebo kyalawo neyanza nnyo sebo omundabira era omugaya Jacob akutumidde kale taata wange amina sebo kale taata so okay, olabye obujulizi abantu bali program bajagala ate yeah manyi bwotegera nti oli impact somewhere somehow kwekusanga omuntu nakutumya nakaba amaziga bwotegera nti noli impact somewhere somehow nga omuntu asobola okukubeera n'essimu n'agamba bannange nga sikyakuwulira oli bulungi tokyakola kankuteekeko emitwalo 2 okitegeera bwotegera nti oli impact somewhere somehow nga ne babboosi bo balaba baakola ensobi bakwagala odde ng'oli doubtful either okudda oba todda. So omusajja ng'oyo wayogera nti mukazi we nze programu enzo alisinga kuwulizibwa abakazi aze ku division adayaga birth certificate nenzugula nganza omuntu nti mbadde manyi wa boda kuba nga nze nina mentality egamba nti omukulembeze yenna solution y'ebizibu by'abantu wenzimugulidde kireka kimukutteko nga ye okujja okunneebaza n'okuŋŋamba nti mukazi yali awuliza programu but ekira kiba kyakuyiga nti ku radio tulina radio ezisukka mu 100 mu Uganda wali okeddeku makya okubeera presenter n'okwatayo omuntu ku mutima n'agamba nti no even if n'obeera ku radio ng'ovuddeko ng'asobola okugamba nti missinga program yo nvuga emmotoka yange omuntu najja nga ngoba nanyimiza asobola okuyimira Jacob bane wadda ku radio ki nja kuwuliriza mugamba ebya radio nabiwummula laga bannange otuwatusa omanyi nti waliwo embeera njonna gyerimu nze nagamba nganze nti bwe basidde embe sirina wenja kukola walala nganze era nenfuna omukisa awo ogendako ku super awo nenfuna omukisa ogendako ku beat awo ku CBS ngamba mu mutima gwange manyi kyenjagala kati gweomanyi kyoyagala kyondabamu ekinsaana naye ate nze manyi kyenjagala kyekikuzayo ku kintu ekya laavu goyinza okulaba nti abantu abo tebasaanagana naye nga ate bo balaba besaanagana kati nze manyi kyenjagala because manyi brandi yange gyevudde okutuuka neweeri kati ntya nnyo ogikwasa nga nja kufiira mu firimu ekisookera dda nze ebisookera ddako nganze byesoka okutunuulira audience gyenkoze nayo ne audience gyengenda okumakinga bwe bampita ku masomero mbuuza abayizi ne mbabuuza ani amanyi wano ne bawanika emikono mmanyi nga gwe Jacob munamawulire Jacob DJ Jacob ayogera ku laavu Jacob tikitoka Jacob politician
nga buli muntu alina version ya Jacob ow'enjalo gw'amanyi. Ekyo kimpa amaanyi okubrandinga brands ezo buli muntu gy'amanyi mu ngeri yaayo. Buli kwekolako research ate kizibu nnyo okusanga alinaku zo presenter yeekolako research. Kyova olaba nti bapresenter abasinga obungi ku regime eno bahostinga abantu balina following, bo bafune following. Ate dda tekyakolanga wetu olina okunoonya following bakumanye abantu bakutegeere nga nabo batohostinze muntu ng'omuntu asobola okutwala ku programu yo n'agiwuliza neggwako. Kizibu nnyo okufuna presenter gw'osobola okuwa programu nga yiyo gikole nga tomugasse minwe. Kyova nta ku TV ojja kusanga TV emu programu bagikola abantu 6, producer 7, osanga radio ku radio nga kuliko abantu 4 oba abantu 3 nga bakola programu egyo. Ate osanga ebali nga ye agitulamu programu omu n'agikola, ate omuntu n'abeera mu mativu n'agiwuliza okuva weetandikira neweggwa. Kale ate osanga ebali abakola abasatu bagamba ku ssaawa ezi tikubaako akantu we kati oli yakoogera ng'ajja kulinda ekyo, bwe kivaako atuninga awalala. Ate osange oli gwe bawuliza gati kampuliza programu y'ono namba tebasanga abapresenta be batyo. Okitegeera? Tudde ku mulamwa. Nga tuzze ku mulamwa, omukolo lwaki baagukwese? Nkungaba nkunyonnyodde nti buli muntu alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Bannayuganda kye tulina okusooka okukkiriza nti buli muntu alina obulamu bwe, engeri gy'ayagalamu butambulemu, engeri gy'ayagalamu bukolebwemu. Bw'oba ayagala bulamu bwo mu butaala buteeke mu butaala, bw'oba tobwagala mu butaala tobuteeka mu butaala. Omuntu celebrity obulamu bwe tebuba bubwe, buba bw'abantu. Naye celebrity bw'atuuka ekiseera n'atandika okukweka ebimu ku bibyo, kiba kitegeeza takyesiga bantu, bawa bulamu bwe. Abantu bakwata obulamu bwe nga bafuula kyakulwanyisa. Abantu betwogerako, omu ku bo yakajja mupya mu nsiike ya MP, mu nsiike y'abaminisita, naye ate ono astrugglinze nnyo okubeera kyo byonna bikoze. Erinnya abadde naye okuva ku myaka nga 19 ng'alina paka emyaka gy'alina 37 38 mu myaka gy'alina ng'alina erinnya. Kati oyo ye aba amanyi precautions ebiddako. Nga nkugambye nti mulimu omuntu akweka omukolo ng'atya banayogera baki. Mulimu omuntu akweka omukolo ng'aprotectinga mukazi gw'ayagala. Mulimu omuntu akweka omukolo ng'atya side dish ze. Ne eventually gwavuddeyo n'ebifaananyi naye yennyini n'apostinga oluvannyuma lwa vidiyo okutambula. Pressure ebeerawo ate pressure y'emu ku bintu ebikosa abantu ensobi. Nti kyeyandibadde asookerako ddala okukola teyandibadde ng'akkiriza ensi okumanya ekintu ekyo, yandibadde asooka ye kikola okiraga. Naye eba ensi nga yamusooseeyo kiba kitegeeza ne be yayise mulimu abamu abatalina ndowooza ye gy'abadde ayina. Nti okweka omukolo gubeere private, gubeere nga gwa kati bo ne baguteeka ki public. Kino kyakuyiga nno by the way nti emikolo gy'ennaku zino egisinga obungi kivugirwa bakazi bakyala. Nti abakyala banoonya nnyo ebitiibwa ku lujja gye babazaala, ekitali kibi. Naye olw'okunoonya ekitiibwa nga gye bujjo ojja kwejjusa waaki wakinoonye, nga gye bujjo ojja gamba kale singa nasigalayo okubeera singa, nga gye bujjo ojja gamba kale mukuba mulimu omuntu atasobola kuva mu bulamu bwo. Celebrity ena ng'addetiza omuntu kiba kizibu nnyo okuva mu bulamu bw'oyo omuntu kisigalawo. Kyova essaawa zino ojja kusanga nga abantu bakwata relationship ya Hamza nga bagigereganyako president wa Nigeria, nga relationship ezo ebbiri bazigereganya nga bakomyawo n'obwa president bwa Nigeria ng'ali ne Remo obwedda okompeyaringa, which is not good because people move on. Abantu si nsozi nti ensozi lujja kubeeraawo emyaka n'emyaka lubeeraawo. Abantu batandika mu love negera ngesi love netuuka ekiseera neggwaawo. Abantu olaba bakomyeza ne bakomyawo WhatsApp nga Lema agamba nkwebaza okutukkiriza okusulanga mu nnyumba y'emyaka 2 kuva watulekawo. Okitegeera? Ne babikomyawo byonna. N'otuuka ekiseera n'osanga comment za Honorable Nyamutolo nga kuliko negamba nga kuliko comment ojjuna nga omuntu ne basinzidde ku ki okumentinga ku gundi eno. N'osigenda wakenza osobola comment nga niyo omuntu ne yabadde ku ki. Bw'oba toyagala muntu lwaki omugoberera? Bw'oba toyagala omuntu lwaki okomentinga ku bintu bye? Bw'oba toyagala omuntu lwaki omunoonyerezaako by'akola?
let people be. Okusinziira bwe walabye omukolo gwe gwakutambulidde gutya? Nganze teguna kyegunyongerako, teguna kyeganyongeddeko ng'omuntu, era si ekimu ku bintu byembadde ngamba nti ndi iga nnyo okiraba. Kenzo okulaba nga asazeewo n'agamba ono. Omanyi bw'oba osoma, bw'oba ogenda kukola koosi ya counseling and guidance, koosi bakuyigiriza okusoma body language, counseling abantu bakuyigiriza okusoma body language y'omuntu, bakuyigiriza facial expression y'omuntu, bakuyigiriza waliwo omuntu ajjamu ayagalamu counseling nga alina ennaku nga afiiringa nga atalina nnaku, naye nga gwe kennyini olina omusomo gandi omuntu ono alina ekizibu bwe kiti. Nze bwe ntuna ekifaananyi ne ndaba vidiyo sikoma kugiraba bulabi, era bwe nsanga omuntu wano, abantu abajja wano sikoma batunula butunuulizi nti oli otanyabo mbagoyinga ddi. Nsanga nnyo omuntu ajja wano naga njagala recommendation, nomubuuza yaaki, njagenda wabweru. Omuyingira nnyo munda bambi ng'omulaba nti ekimutwala wabweru kunoonya mulimu, naye nga yekitejjo nga student. So nze sikoma kulaba bulabi bintu, nyingira ddala mu details, ndaba details, face y'omuntu, smile ye, kubanga mulimu smile erimba nebamu smile ey'essanyu, mubamu dance okuzina ng'omuntu azinisa ssanyu, ng'omuntu azinisa kutuusa mukolo nti yazinye. Kati nze ntunula ebintu bingi nnyo, okitegeera. So ndi observant nnyo, era kyekyanneewuunyisiza nnyo. Bw'otunuulira vidiyo n'ebifaananyi ebyakubiddwa n'obyetegereza, kiki ky'olaba? Omukazi ali happy, omukazi ali happy, omukazi ali happy nti I think ali mu birooto bye nga ye omukazi. Ku ky'omusajja sijja commentingako because sagala kikomentingako, naye ng'omukazi ye ali happy, era nga omumanyi abakazi nti omukazi naba nga amanyi nti mu bbange mubbi aguma naga kangumi, naye waliwo okuguma okulina okukoma, era atuuka ekiseera n'ayabika omutima gwe. Kabwe bakazi b'osanga nga alalwadde ebirwadde bingi, alina pressure, alina buli kirwadde kyonna kimuluma nti musanyufu, ate nga ne public emugamba kyekyo, naye nga munda muli afa, agamanyi gamutuulidde. Ate waliwo n'ekintu ekirala okulaga okukaka public okukkiriza. Mulimu omuntu nga yalwala obulwadde okukaka public, ayagala attention. Obona obulwadde bw'amaanyi, bantu bangi babulwadde ennaku zino, okulaga attention, okugamba abantu okuteekako abantu nkinyonyere nti abantu okumulabawo, akola nnyo abantu bamulabe, okitegeera. Obulwadde nabwo bw'amaanyi, nti mulimu omuntu abeera mu relationship nga ayagala nnyo okukola nnyo, alage ensi nti omuntu gw'ayagala gw'ayina amwagala nnyo. Bulwadde bw'amaanyi, naye ng'otunulira gw'agamba nti amwagala nnyo, ng'omubiri gwe gulaga nti ono amukola ebintu by'atayagala, naye talina kyakikolera, yakigwamu, tewali kyakkola. Naye abantu abo babulabe abapretendinga mu relationship be bantu boyita nti beggama mu bulamu bwaffe, natuuka ekiseera n'abuvaamu. Ate oluusi ayinza obuvaamu ng'akuzaddemu abaana oba ng'omuzaddemu abaana, naye ng'abaana teyabazaala nti because abaagala, yabazaala because nti teyalina other option. Kyekiringa okuwagala omukazi nga alina ebizibu bingi nnyo, najja onoonya mulimu n'omwagala. Omukazi oyo aba takwagadde mu mutima nti love, akwagadde because olina w'osobola omutuusa. Kebe ng'omusajja alina ebizibu bingi nnyo, financial ali mwavu, naye nga omukazi gwe omwagala, naye nga omusajja takwagala. Just omusajja ajja kujja akwagale for the sake of nti nawe osobola omutuusa awantu. Kitegeeza relationship eno kuliko omwali mu love, omulala alina ebigendererwa. Njagala nnyo option, njagala nnyo mu kimu kye njogera, njagala nnyo kibeere kwesigama ku bantu bano. No, how can I term it? Njagala nnyo
ekintu kyenjogera tukirekere bali because bali bajja kuddayo beetegereza ebintu bino byenjogera bakwate vidiyo balabe babere bakkaanya kyekiringa nga vidiyo ya Kabaka eyafulumye ngayogerako eri Obuganda okitegeera buli muntu nayejajingira mu njejinga eyiye Kabaka tasobola kusoma kintu nga talina galubindi ono Kabaka talina galubindi ng'ojja omwegendereza oba omwegendereza nnyo so bintu bingi nnyo byogwa kitegeera naye at end of the day nti omuntu omulekera n'abeera ne option ye because wotalekera muntu option kwetegerera n'omujjako wiri y'okutegeera kiba kibi. That's why Katonda yatutunula mu kifaananyi kye Adamu nga talina wiiro yakwetegerera. Adamu nga talina wiiro yakola ki? Katonda n'atunda buli kimu n'akimaliriza n'alaba Adamu ng'agenda kubeera nga bw'ajja Yesu mukama wange ogamba oti ng'alaba ali repetition ya bulamu bwe mu kwebaka n'amugyamu olubiriizi n'atonda Eva. Eva oyo yamutunda mu ki? Mu lubiriizi lwa Adamu. Kati Eva mu kumutonda ate ye n'amuwa wiiro ey'okukola ki? Ey'okwetegerera. Lwakubanga buli muntu alina engeri gy'ategeeramu mu lugero lwa Adamu. Kuba nange ndumbuzabuza. Mu lugero lwa Adamu mulimu buli muntu Katonda yamuwa engeri gy'alutegeeramu. Kati Adamu agenda okujja, Eva agenda okujja ku nsi ng'alaba omusajja gw'alina ddoffe. Akola ekintu kyekimu buli kaseera n'atandika omutwisting. Abakompeyalinga obufumbo oba laavu ya Hamza n'eya Jacob n'eya Eddie kyetaagisa mu kaseera kano? Tekirina bwe kyetaagisa because those two parties za njawulo nnyo n'ebigendera byayo bya njawulo nnyo even if bamanyifu. Omuntu omumanyifu si wa bulijjo tetugaanye. Batusobola kera makya kukwata bulamu bwa muntu wadde yaliko naye n'obukompeeni kati ali atya nga tali naye. Kyekiri kyenga nti ennaku zino abantu buli muntu alina essimu amanyi mugezi era ng'oyagala otta ensi gyawo essimu eno communication gijjeewo eno y'essimu oba jja ku intaneti okumala emyezi 6 abantu bayinza okufa. Nkubuulira ng'ojja ku intaneti eno essaawa zino abantu bayinza okufa. Nkubuulira edda oyingira mu maka maama alina essimu, taata alina essimu, omukozi alina essimu, abaana balina amasimu nga bali ku dining balya. Naye nga buli muntu bataddeko firimu nga teri muntu alaba firimu naye nga bawulira bigambo. Oluusi nga bali essimu nga bali emmere, taata aseka ku ssimu, maama aseka ku ssimu, abaana bali mu kuseka ku ssimu naye nga banyumya n'abantu nga bakozesa emoji. Naye nga taata tasobola kusesa maama nga ne maama tasobola kusanyusa taata naye nga essimu yakola ki? Ssimu yawamba amaka, essimu yawamba ensi. Internet tekinologi yatwala ensi. Kyova olaba essaawa zino kizibu nnyo okusanga omuntu aliriyo. Tulina fake people who can think, tebasobola kulowooza. Ebbeetu ly'okulowooza ensi abantu baali bajjako babalowooleza bulowooleza. Nkikuddiremu ebbeetu ly'okulowooza alinga omuntu okulowooza naga nti kandowoozeeko kikyengera okubeera emyaka 10, kandowoozeeko kikyengera okubeera olunaku olw'enkya, kandowooze kyova tetukyalina ba great thinkers. Ba great thinkers be bantu abaavumbula ebintu byonna bye tukozesa ssaawa zino. Kati abantu bonna abali mu kuyiya essaawa zino bw'obeetegereza bagenda ku Google. Nedda bw'obeetegereza bonna obulamu bwabwe buli bwa myaka baabuzayo emyaka nga 20 emabega 3. Bw'otunuulira omugagga Bill Gates, ennyambala ye, enneeyisa ye ya kikadde. Bw'otunuulira Zuckerberg, ennyambala ye ya kikadde. Ayambala t-shirt bw'eti n'ateekako jean n'atambula.
obudde bw'okulowooza ngenda kusanyusa ntya abantu kundaba tabuyina. Alina budde bulowooza nti nva ntya okweyongerako obugagga buno genda ki athinkinga. Kati abaana betugenda okuzaala mu ligiimu eno, atandika omwana muto ng'alimu atandise kutambula nga alina taabu ayogera na kompyuta. Waliwo omukazi ali so famous nnyo ku YouTube Aunty Rachel oba yaani ali famous nnyo, buli mwana yenna nga muto bali bamuzanyiddeko video y'omukazi oyo. Omukazi oyo nga omwana mutadde mu kisenge nawuli akayimba akatulika n'aseka, ojja munoonyeza ku YouTube ali awo oba Rachel oba Aunty ki, mwerabidde. Abaana basaaza kakati bonna yabakontrolinga oyo omukazi, abayimbira obuyimba abasomesa ABCD nga omwana ali ku taabu asoma alaba omuntu ayogera naye. Kati ba great thinker ate tebathinkinga nga bakozesa simu. Ba great thinker tebalina simu naye nga addawo n'agamba naye lwaki ntambula sobola kuyiyayo ekintu kisobola kunvuga. Bw'obanga bagira bata horse esobola kunzirusa togatwayo ekintu kinsobola kuyiiya nekitambula nga kirina amagulu 4 nekiba nga kitambula n'asooka akiyiya nga kyaki n'akijjawo n'agamba naye mu nsi muno temuli mafuta. Okimanyi mulimu abantu abali mu Uganda nga ne Fort Portal tamanyiyo, nga n'empologoma tagirabangako maaso ku maaso, nga tamanyi n'omusota we gufaanana ku TV, nga tamanyi nti Uganda, nga n'omubuuza empologoma tulina mmeka mu Uganda nga takimanyi. Gwomanyi empologoma tulina mmeka? Okitegeera? Mulimu abantu nga tuli mu nsi yaffe nga tetugimanyi naye nga tetwagala nate nagimanya. Naye ng'osobola okutegeera Rihanna yalidde ki, omwana we osobola omubuuza nga amanyi buli kimu omupiira kiraabu gundi yasayinize gundi, naye nga omubuuza Uganda sukaali agula ssente mmeka? Sukaali Uganda prime minister yaani omumanyi prime minister yaani ye Nabbanja, vice president yaani Jessica Alupo, because oli informed. Nze vice president nali simumanyi nakamutegera lisentere wano because si kyekintu kyenkererako. Lasho y'abantu engeri gye batambulamu, omuntu akeera ku makya ekintu kyasookera nga tenakutuukawo simu ye, kuliko simu ki meka. Kati buli muntu ali ku simu kuno buli ayagala kubanga wakola ku simu alowooza nti nakumanyi nnyo, n'akusanga nga byoyogera byasinziirako okujjajinga. Neerabira nti no mu media mulimu ekintu kiyitibwa personalities osobola okutunda eri mu bantu. Kyekinaga nti wengenda ku ssomero banga nti ng'oli politician, ng'oli tikitoka, oli ki, buli mwana muwa ate n'okupolitikinga ekyo kyamanyi nkimuwe nga wakimanyi, but there is another Jacob. Nga tuva ku bufumbo bwa Nyamutolo nkinakuddayo ekibuuzo mbuuziza lwaki abantu bakompeyalinga. Ensonga lwaki abantu bakompeyalinga relationship eyo kiri kimu. Beema yali ayagaddeko pulezidenti wa Nigeena, tekijja kuvaawo, kigenda kubeerawo paka. Ne pulezidenti wa Nigeena yali ayagaddeko ki, wazira bano ba third party be basinga okafiiramu ennyo, bano abazze after be bajja okukafiiramu nnyo. Naye abantu kibawe ekyokuyiga nti nga toyagala ensi kumanya ani gwodeetinga togiwa ani gwodeetinga, because essaawa zino ensi ngeri gyekyuka ne sitaani yanoonyamu engeri gy'ayinza okuwambamu abantu. Buli muntu wayalowooza ennyo aba wabulabe eri Katonda n'ensi, kubanga buli omuntu walowooza ennyo nakosa nnyo omutwe gwe n'alowooza ennyo abeera wabulabe eri Katonda n'ensi. Atuuka ekira n'akuliyetinga ekikye neyefuula Katonda. Essaawa zino buli muntu alina talenti mu nsi zitegeera, bamuggyako dda kopi ya talenti ye. Kabenga musambi wa mupiira Ronaldo, bamanyi distance gyadduka, bamanyi omutima gwe ngeri gyegukubamu, bamanyi wakwata omupiira IQ yekola ki, okitegeera, ne babiggyako data ne babitereka.
because bamanyi nti ensi gye bujja maaso kijja kubeera kizibu nnyo okufuna abantu nga Ronaldo abali born with talent ba Messi. Kati data oyo bamukwata ne bamuteeka awantu bamuwa computer kuba nekolayo computer ng'erina qualities eza Ronaldo. Kyekijja maaso eyo bagenda kireeta ng'osanga akantu kaloboti kazanya omupiira nga Ronaldo yali akola. Baabo bo bakitandise ng'olaba nti no abasajja abazannyi ba firimu abayimbi babakolera AI esobola okuzza omuntu wadde yafa. Kyasookera ku Michael Jackson ne bamuzza ne bakireetako mu Africa ne bakikozesako ku Brenda Fassie. Okitegeera esobola okuyimbisa omuntu eyafa. Tebakikola nti bakikola just verbal for formality nti bakikoze. Balina ensonga lwaki bakikola. Balina ensonga lwaki bakikola. Kuba bajja kutuuka ekiseera nga tukyalina bantu basobola kuyimba. Naye nga AI esobola okuwandiika oluyimba ne lufuluma nga olwa Michael Jackson yali lufulumye dda. Ng'oluyimba oluwulira kati wulira abayimbi b'ennaku zino abayimba. Ojja kusanga omuntu ng'ayimba ebintu ebitategeerekeka. Ojja kusanga omuntu nga abantu bamwagala naye nga byayimba temuli makulu nagamu. Kyova nti oluyimba lujja kukwata radio baluzze mu radio version. Radio aluyimbe abantu balunyumirwe. Okitegeera awo ensi gyeraga. Kati abantu b'ennaku zino bwakulaba ku social media bamanyi nti naakumanyi naye nga takumanyi nakyo sense. Abatakumanyi. Kyova nti ba child stars bangi nnyo baafuna erinnya nga bato baafuna obuzibu nga bakuze. Tebalina stage ze baamiisinga ne batuuka obukulu nga balina ssene balina buli kimu nga tebalina okuddayo mu stage ziri nga stage teyagikolako naye ng'alina ogiddamu. Ojja okusanga omuntu nga musajja mugagga naye nga mwenzi buli tasosola oba kiki yamiisinga stage eyo. Ojja kusanga nga ayagala maid, ayagala owa sauna, ayagala aweza chai, ayagala ba TV presenter, ayagala ba minister, ayagala ng'alina n'omuntu n'omukazi gw'ekitiibwa naye nga bano naakola ki because alina stage gye yamiisinga. So nzirayo nga nkimaliriza nga ngamba nti let people be. Singa abantu bayiga okugamba nti no abayimbi nabo bantu bakola ensobi banyiiga wadde kyakulabirako eri ensi but nabo bantu bafa banyiiga balwala bamenyeka omutima babakyawa babakwabula babazaalamu ne balekaawo abantu. Omukulu ye ayinza oba nga alina experience mu bintu ebimu ne mu bantu kuba aluddemu ng'alina erinnya ate abantu abalabye ennyo. Naye minisita ono oyinza muwa bubaka ki oba message ye eri ki eri public n'eri relationship? Minisita kiyinza omugamba nti omuntu gwa datinga faniwo asooka mukazi ate ye musajja. Nti omusajja asobola okukola mistake just ng'ayagala kwebaka bwebasi ku mukazi kimuveeko naye mu mutima abeera n'omukazi gwakola ki gwayagala. Omukazi ebiseera ebisinga obungi alawo omufuna wamufuna asotolinga down. Omusajja asobola okubeera omwenzi naye wafuna omukazi omutuufu awummulira amagulu g'oyo omukazi. Omusajja abanga mwenzi nnyo manya aga amagulu g'olina nga g'omukazi tegasobola muwummuza. Andi mu kuyigga magulu ki agasobola muwummuza. The minisita kinyaga omugamba kintu kimu kyokka nti obufumbo bwayingiddemu si bwangu. Obufumbo bw'abantu, obufumbo abantu bebatwala nti kyakulabirako tekigenda kubeera kyangu. N'omuntu gw'ayagala si kasajjasajja musajja mu basajja because alina erinnya kyakulabirako eri ensi. Omuntu gw'ayagala ajja kugwa ku vidiyo ng'ezaba Jacob, ajja kugwa ku mpapula z'amawulire ng'ezaba nnamawulire abalala, ajja kugwa ku bibozibozi by'abantu naye kiyiiye okumanya ki kyeyagala mu musajja oyo. Wadde minisita oba minisita bukoma ku gate munda mu maka ge atekemu omukyala maama we taata we gwe yakuza, omukyala gwe yalabira ku maama we, omukazi yenna omukazi yenna okusobola obufumbo
n'oba owulidde weefule ng'atawulira, n'oba olabye weefule ng'atalaba. Obufumbo bujja kunyumira. Ate omukazi yenna even if olina ssente meka olekanga omusajja n'abeera omusajja, awo obufumbo bujja kunyumira. Kati ne minisita nze kyemusaba kintu kimu kyokka kyokka. Ffe kye tutamanyi kyegomba mu musajja oyo kyabasinziirako okutunuulira. Even if boogedde bitya, even if akutisayizinga embeera, even if alina history yenkanawa, ayagala ekintu kye, afina kintu kye, atobina kintu kye, akifuula ekyo kye yandibadde ayagala. Ebigambo byo sijja biddamu, beere bulungi, weeraba.